tugambe katunuleko ku mukulu Herman Basudde nga bomanyi enzangi zino waliwo abagamba nti balina eggaali balina babbawunsa kati ebyakadongo kamu omulundi guli ebiseera biri byali byawukanamu Herman Basudde gwe ngenda okugamba nti ono Sitya Danger bana bagamba nti Sitya Danger Herman Basudde yayita ina ba bodyguard yali agwemalira atya mwawulirako nti Herman Basudde y'omu ku basajja abaali batawunyikamu era bw'obanga omuyisizaamu eggaali ye gugweraawo gwe bagamba nti omusajja yali embavvubavu emmekete entalumbwa omulwanyi namige Herman Basudde kasowulira emboozi eno yapeereddwa mutabani we Frank Basudde mutabani we ye yampadde emboozi eno kati bino nno byali saizeeyo Kasambya Mubende abaali bawangaliddeko akasambya Mubende abataaliyo abaaliwo muyinza okutuuka kasa nti emboozi eno mwagiwulyako Herman Basudde nno nga bomanyi nti omulimu gwali gwa ndongo era bwakeera ku makya ng'asituuka ne bannaffe abakabuladda professional singers era awo yasobola okuba ate nga obudde obwo baali bagenda kukola saidi z'Emubende eyo Kasambya ebiseera ebyo era Basudde nga yasobola okuba ate ng'akikubira ddala eyali aliko era nga bamwagala nnyo era nga Basudde ng'alanze nti bajja Mubende oba wwawa ng'abantu tebakola bamulinda paka wajja ku stage olunaku oluddako ne bakola ebiseera ebyo saidi ze ye Mubende nga bumanyi nti ebivulu byedda wabeerangawo ab'amagombolola baali bavunanyizibwa kukkiriza nti otegeka ebivulu akadde kano be ba DPC bw'oba ogobedde bulungi nnyo be ba DPC ebiseera bino ne bululi abaali abaami b'amagombolola abo kati abaami b'amagombolola abo bakolanga kyamaanyi nnyo okukkiriza okutegeka ekivulu bw'obanga obalabye kati nno Basudde atuuka e Kasambya Mubende ng'abantu bangi bazze buli omu bali mu kkubo ne basobola okuba ate nga bajja mu kivulu kya Herman Basudde kyali ategese saidi zeeyo Kasambya Mubende obudde bwatuuka nga budde bwa sho abantu beeyiye ku kkubo nga baagala kumanya Basudde yazze awo nno abantu ne beesomba Basudde nno yali ne munywanyi we gwe bayita Livingstone Kasozi saidi zeeyo ng'akyali mu kabuladda ebiseera ebyo nga tannadda mu lukwata Basudde nga bumanyi nti ekkubo eryo lyali ppanvu nnyo yasobola okuba ate nga azeesuulamu n'alutambula paka we yatuukira eyo saidi z'Emubende kwe kufuna kaloogi kayinza okuba ate nga awummulamu ng'abategeka n'ekivulu kigenda okubeera nga Livingstone Kasozi yalabiriza enteekateeka etambula etya binaatambula bitya awo nno abantu ne basobola okuba ate nga beeyiwa mu bungi enteekateeka egenda mu maaso budde bwalinga bwakawungeezi ssaawa nga 9 ssaawa 10 omwami w'eggombolola kwe kuzimuleeta nga bano bakyemani betusanga mbivulu omwami w'eggombolola ng'agamba agamba nti sho tegenda kubeerawo kubanga woofiisi yange tennalabako muntu n'omu ne Basudde ayogerwako tetunnamulaba mu woofiisi omukulu ono w'eggombolola agamba abantu ndaba abantu beesomba bwesombi tetunnamanya security egenda kutambula etya omukulu embeera ng'etambudde bwetyo nkutegeezeza nti Livingstone Kasozi yali ku ground gwe baleseewo ebiseera ebyo nga yalabiriza enteekateeka eyo Livingstone Kasozi yagamba ebigambo ebyo byoyogedde Basudde togeza n'obyogera nga waali kubanga oyinza okuvaawo ng'embeera si nnungi awo nno Kasozi we yasobola okuba ate ng'atabuka n'omwami ono ow'eggombolola Basudde nga bw'omanyi Livingstone Kasozi yali luyongoyongo Basudde yamuyita linnya ki wali yamuyita Luyuguumo byali mu luyimba naati era tuli mu nnyimba Luyuguumo Livingstone Kasozi Kasozi ng'awoninze omukulu ono w'eggombolola n'amugamba toddamu n'oyisa ekigambo ekyo kubanga mukama wange wajjira oyinza obutayisibwa bulungi mu mbeera eyo ensonga nga bwe zaali Livingstone Kasozi ye kye yali akola obusungu bwe bw'aba anyiize yali akwata bukwakiruyi ng'akusabulamu ono nno omukulu w'eggombolola yalina ekiwago kye ng'ekiwago ky'amaanyi beeyoola ne Livingstone Kasozi nze akubuulira ne beeyisaamu eggaali ne beekuba empi Kasozi kwe kugwa wansi embeera teyali nnyangu nga bw'omanyi nti yali mugonvugonvu ate nga muwanvu Livingstone Kasozi kwe kuba ate ng'ayitamu
agezaako okuba ate ngadduka. Waliwo eyaweereza eyabagula ku Basudde n'amutegeeza nti munywanyi wo bagenda muttira wali ewagenda okubeera ekivvulu. Ow'eggombolola kyamukola ow'eggombolola kino kyamunyiiza nnyo nga Livingstone Kasozi amukubye bubi nnyo era embeera teyali nnyangu. Basudde kwe kutuuka Basudde bw'atuuka ng'abuuza buzibu ki obugudde, buzibu ki obugudde. Ow'eggombolola ng'agamba temugenda kuyimba, siina kyemmanyi ne woofiisi yange terina kyemanyi, n'oyo muyimbi wo Kasozi ankuba atya oluyi. Basudde n'amugamba akukubye oluyi, akukubye nno katini, nenziramu okukiwulira ng'ogamba tetugenda kuyimba, ogenda biwulira. Ow'eggombolola mu busungu obw'amaanyi n'amutegeeza ssebo ekivulu tekigenda kubaayo. Basudde atandise eggaali ye atambula nayo, Basudde ng'agisumulula. Basudde yakuba omusajja w'eggombolola n'amusiba emiguwa n'amukubaakuba nga takyasana kussa. Nga bw'omanyi nti ekyalo kubeerako bakadeyideyi abaatambuzanga amawulire ebiseera ebyo, bakadeyideyi ne beesomba balwalireko ow'eggombolola. Basudde yakuba ekyalo kiramba. Gwe nkutegeeza Basudde ye muyimbi Herman Basudde yakuba ekyalo kiramba. Biba biri awo ab'e Mubende bawulira, abapoliisi bajja nabo ne baleeta security nejja poliisi nnamba esobole okuba ate ng'etaasa bamanye kyekibadde. Poliisi yava e Mubende nejja okutuuka saidi z'omukasambya okubategeeza ekivulu tekigenda kubaayo. Herman Basudde yabategeeza nti musaaga, ekivulu kigenda kubaayo, mugaane mukkirize keetonye kagwake, kigenda kuyimbibwa era kigenda kukola ki. Awo nno abawagizi nabo ne beekyusa ne bagamba poliisi Herman Basudde tava wano nga tayimbye. Awo nno enteekateeka bwe yatambula ng'abawagizi basinga poliisi amaanyi, Herman Basudde ng'akuba ekivulu era abantu basobola okuba ate nga beesomba, poliisi ne bagisinga amaanyi. Basudde n'akuba ekivulu, ebitooke bye byasobola okuba ate nga biwulirako naye ng'embeera teyali nnyangu. Herman Basudde oli oyinza okwebuuza Livingstone Kasozi ye yaddukira wa? Livingstone Kasozi we yaviirawo nga bamukubye wansi yadduka emisinde era tebaamulabako paka ekivulu we kyakomekkereza kubanga musajja ali mutiitiizi nnyo. Ono Herman Basudde gwe yakuba kigamba nti yazirika ennaku 2. Ekivulu we kyaggwera bagenda omukubakubanga akyali mulamu, baali bamanyi nti afudde. Ye mukulu we gwe bayita Herman Basudde mwabagamba nti muyina eggaali lyali talina babbaawunsa. Herman Basudde oyo ze zimu ku mboozi z'oyinza okuba ate nga omujjukirako. Waliwo n'emboozi gye nawuliddeko yali saidi z'eyo Entebbe. Herman Basudde yali agenze ne na Aisha Nakito, bano abeekubisa ebifaananyi, amukuba ekifaananyi. Owa kamera kye yamugamba jjamu ekifaananyi ekyo ky'okubye, yali yeemamaaza n'amukuba panchi, yali akubirawo. Era waliwo ne saidi z'eyo bayitayo saidi z'Kiwoko Luweero, waliwo era yali amumanyiira, yali tazanyira mu bizinesi ono Herman Basudde. Waliwo omutuuze yali amumanyiira yamukuba amannyo ne gavaamu. Kati ono nno gwe baakuba atwala Basudde ku poliisi, naye n'amukubiramu amannyo ne gavaamu nga poliisi tennajja. Nkugamba ati Herman Basudde yali Sitya Danger. Kati gw'obanga gy'oli nawe ogenda kuŋŋamba Herman Basudde bannange emboozi ezo zikyajja.